Finally, Mathias Mpuuga Nsamba agonze era bw'atyo ne yeeleeta okuwaayo ofiisi yaffe eya National Unity Platform nga commissioner era nga kuno His Excellency Secretary President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni yali yamufubutula wabula olunaku olwaleero Yelesse. Twabagamba nti temusobola kumalako na government temusobola kumalako na His Excellency the President of Uganda ku magezi n'obwongo bw'alina temulisobola kumalako na His Excellency temulisobola. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni Elected President of Uganda bintu bingi abikoze naye ate ebyenjawulo bingi nnyo byagenza okukola mu history wa Uganda ono era ng'abantu bangi nnyo bajja kulema okutegeera ekituufu nga bwe tulina okukikola ate era n'okutambuza enjiri nga bwe erina okutambula. Naffe tuli bagumu era tuli bamativu nti pulezidenti waffe omulungi gy'atutwala gye tubadde tusabirira era nga tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni His Excellency Elected President of Uganda ng'ali wamu n'Abannayuganda bonna tugenda kuba bawanguzi. Eggwanga lyaffe ligenda kutambulira ku miramu emituufu olw'abantu abatuufu betutandise okwezimbira ffe nga Bannayuganda. Tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni ajja tutwala wala era ajja tutwala iwatuufu gy'alina otutwala era ajja tutwala iwatuufu gy'alina okututwala. Ku lwa Katonda n'ensi yaffe tulina okukkiriza nti Mukama ng'ali wamu naffe ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lyonna tugenda kuba banjawulo. Eggwanga lyaffe ligenda kufuna ekituufu kye tulina okufuna. His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni bino byatusuubiza okukola ne byali mukola byonna bye twabalanga. Ekibiina kya National Unity Platform ng'ensonga dino, I know you have this letter kulwa abawuliriza mulimu ensonga ey'ebiteeso okusalibwawo kootuliko ate byakosa busoga making pertinent party decisions centrally without involving regional leadership tibasimu nakyo yalaga wano nti discriminative appointments in the party bawandikiira His Excellency discriminative appointments in the party era nga what offends them is ali kuwandiika ni regional coordinator aliko banti mulimu discriminative appointment yena ali discriminated na mukulembeze. Failure of the Secretariat and you the President to internalize and together find a lasting solution for the internal fights and bickering and sabotaging in Busoga sub-region. Yakulaga ensonga eyindi threatening to dismiss district mobilizers and registrars whenever they raise administrative issues. Ensonga esembayo, Mr. President, we also bring to your attention the unethical conduct of the newly appointed Secretary for Mobilization, Andrew Karu. I beg your pardon? Mr. President, also bring to your attention the unethical conduct of the newly appointed Secretary for Mobilization, Honorable Andrew Karuya. Instead of uniting people, Andrew has decided to categorize people leading to formation of different cliques and groups in the party. Binoni betuli kwogera ensonga bwe tolidiwe nadonadona odiweine ntono yadiwanti wuliriza omuntu okuwandika embaluwa kubanga mu kibiina kyaife omuntu ayikirizibwa okukola ki okuwandiika era ogwo ti musango mutamuvunaana ole bw'awandika embaluwa ng'ali kulaga obutali busimbe kubanga mu MUP kyeri kuleeta mu Uganda eyo ni demokrasiya kyova obona mu byatuvunaine takobye ntuli ba dictator ekyo taninu kuba ife tuli kulwanisa bwaki bwana chemana. So bino ebindi bisoboka, that is work in progress. Discriminative tikikola kubanga ye bamulonda batya kuba ye mwene ni regional ate abati okobotya sub-regional coordinator ate okobotya there is discrimination ngoli
Timu soka. Dinesonga mwandirisi. No, ensonga edo eri omunnamawulire yankubire era yankobera ab'ebusoga abadde muwayire yankubire nsonga tidde amaanyi era tidiyinza kukubisa bantu nduulu wano wendi chairman Kasuku idolamuse ku bantu no chairman mobilization wakamuli ayogere kweri abantu. Yes, sir. Umudesitesi wa programu n'omwogezi w'ekibiina ate era ne chairman w'ebirungi n'abakulembeze mwena mwena nenda okubalamusaako mulinira namusemba n'omwana n'omwoyo mwanvu anize Kasiko Michael mbe ntyo olumbe mbitanalo nize chairperson wa Kamuli District National Unity Platform. Response yange ndaje direct kuleta nze nga chairperson wa Kamuli olukiiko kyalulimu olusalawo kukwemulugunyo zo nga mpulira nti lwaliyo eiganga lwaliganga aye nga nze I was not invited era tisobola kukyogerako ino kyali paati mukusalawo so ekyo kikulage nti yawandiika ebbaluwa ali discriminative yalekayo kyama kuba atyaimenganga era ati amaiganga yadiscriminating abekamu olikitegeera so bachairman ekyokubiri for time purposes obwine wenda Gwabayo omuntu nga yamanako. Because this is a Busoga issue. Banakwimweriye yamanako ebbaluwa. Like I'm looking for Kushebalu no Kashini Kashi. We think these are the diversionary tendencies. Kuba Iwangalino, the remaining range. Era NUP like any other party twenda kwegana tubano kusomozebwa kungi, and like the party spokesperson has said, it is work in progress. Ibaluwa yene erimu ebintu bingi nze nenda nakwewulira ku mukulu wange bamu ng'akati ye mwene kuba eri kuleta head ya NUP eri ku stamp yaiganga municipality teri bisimbi nikwegamba nenda kumulinga mwene baluwa kodinga mulina kumuwayiriza buwayirize tasobola kuwandika baluwa didi ndishenko byenenda eri kuleta head ya NUP eri ku stamp yaiganga municipality. Yes, Bwana Nyole. Ndoza baruwa zona njula abantu bajiwulira. Yes. Ani nzomu abati kakabaga. Yes. Nga tuyoza omuntu gwe batwa Andu Kaluya. Yes. Olwo obuzibu bwe tubaye nabo. Era nendo kwebaza ekitero mulimu kukyakola ki? Kuba ayongerako. Abantu batula kutulabagwa mu kibiina. Basobola okuba mu kibiina okuzimba ekibiina. Then n'ekindi ekisembayo omuntu okuba nti batusosolenga Busoga bali kulimba akulira ebyokulonda muna NUP Musoga omwogezi w'ekibiina Waiswa Mufumbira muki akulira okusomesa ennowooza n'ekibiina muki ali kulya sub-region district makumi ana Kaluya muki ekizibu ekibaluma nti lwaki bamuwayirenga mu yaaka ekyo nenda kukiiramu nze ndi musaada musiraamu nimwena musome ebyafaayo eri omwami gwe Abuhulayira nasinga kuva ku mani wona bwana bibi yakola ayi Abuhulayira yamala n'omwaka emyaka 3 jonka ayi buli kyoyenda kusiraamu kyonna kyonna Abuhulayira otola kwa Abuhulayira so mutume Kaluya mutume Abuhulayira so Kaluya ni Abuhulayira Kaluya Abuhulayira Nambia kayongereza okoseka makatona ino Linda kunambia malisi Nambi Miria mama Linda district y'omukyalo zena nsanga ile terandi wa mukisa okuba abakuba balero omukulu omudingo wa speaker era nibo deputy speaker wa National Unity Platform webalo okutuwa omukisa guno okukyama kunywa mpando tubatukubonera amakonti nge radios na chance yokineno. So I celebrate this day. And also that Women's Day omwaka gwange. It's a gift I receive and appreciate. Zena okongereza ensonga da Mpuuga tuleetera ebibuuzo bingi nebindi byabanga tukalubiriza okuyiramu kubanga abantu baife bano betuwangaaliramu buli kibaawo nife bakubira obuuza tubayinonole byetasobola kunyonyola kitubyogera kubanga tunife otwogera ekibiina
bitusobola okwogera twalikola okudifendinga image yaki ya party tidabyogera kukibine ondogere ku nsonga ey'okusooka ebintu bingi bitambwire nga bigezaako like babikola okwenda okuvuula abasoga ni effort yaife yetukoze eki yetutairemu. One of the ideologies that party the inclusiveness bwe tuba tuzimba party eno tiya his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ab'okuntiiko akiri ekintu kyaife tunatuno twasalawo okutambulanga national unity platform as members. So buti omuntu omulala ati bw'avaayo olwa selfish interest n'ayenda akozese position gy'aba alimu okwenda okuyikankanya n'okuyisa effort yetukoze eki yetutairemu twalina kiba kitugema kuyaba collective effort okukirwana. So nze buti ku bbaluwa eneyabairewo webanga ntuufu oba tintuufu eiroboozi lyange likoba nti nze like nali kuno omukisa n'akola ku organization ekifooti ni kino mukama waife bw'aba akaire kunkyo n'atuwandika ku mirimu n'amala n'atuwa abatutwala nti osubscribinga ku gundi ni manager oba supervisor bw'akeera kunkyo n'atolawo supervisor wo n'amuwa owundi ekitegeeza nti woba okayenda okola omulimu ogwo olina kuyikiriza ogondera ono gwe bakoze eki gwe bakuwaire unless ng'olikoba nti ono gwe batwairewo obanga ni bw'obaire oyikirizamu okusinga mukama we yakuwa omulimu n'omulimu gwe baakuwa ofollowing ole supervisor oba manager wo gwe bakoze eki gwe bakutwaire kubanga ekitongole kiba kirina okweyongerayo era oba olina okugondera ogwe bayizeeyo twayidi lwaki mukama we yakeera ku nkyo yatoola omukulembeze oyo gwobaire osubscribinga ku yakuwa owundi. So butimpanano ng'abasoga nze kyensaba nti bwe baba akeera ku nkyo baatuwa Kaluuya Gerald muwanguzi okubanga ni mukama waife busaale n'alitwala musoga subregion ife titulidi nsonga lwaki ne gwe baatuwa. Nenda okusooka okulungamya obutamala biseera ku nsonga eyo buti kubanga tendaba beetike and I should give guidance. One, abasoga abali ku mpulizo obukulembeze bwa NUP ti bukulembeze bwakusaaga. So abantu abandi bakali mu kusaaga bakali kufumitiriza nsonga yetulina mikono gyaife abandi either kyabagenda kwino nga bakali kufumitiriza buvunanyizibwa bwe twetiise. Junasemba okwida wano musoga waliwo ensonga nanyole niwe nozakuriza programu eno twayitudde mbaga ya Kyabazinga National Unity Platform yagondoola ensonga eyo kubanga tuwuliriza abasoga amaloboozi gaimwe mwena mwali n'eroboozi era nga mulinze tujja kusalawo tutya bwe twatyamanga abantu era munaife yatwetondera yayikirizwa ensobi eyakola era yetonda era yagikiriza nti yagikola twamukoba nti kale soko oyire kukumbali ate tutambuze kuba emirimu gino niwe mbawaiswa leero nga nviirewo girina okujja muki mumaiso ate n'ekibiina engeri etuli kiteekateekamu tikyabantu kufiiramu constitution ebeetulinde okugazetinga obukulembeze buli muntu emu wa myaka emeka 10 bisaana bimeka era mu idini kyonna kyaleeta obuzibu mu pate nti lwaki balikoba abantu bajje nti be buti Honorable Susan kino kyali mu kitukibala kubanga iteka twali tukalikola ki ayi titumusuubira kuba MP w'abakyala babuvuma myaka diswika 10 ku tiketi yaki kuba eriyo omuntu owundi NUP aliteekebwa era ajja okusobola okukola ki okuweereza tulikuza baki bakulembeze. So mu process eno mugeze kwine kyokubiri ife titusosola tuzira muntu nti oyo yaideido mu NUP titusosola muntu yena tukuba twegayita abantu ab'endawulo wano mu Busoga oyo muganange ba mulenzi yaliwe n'alemba Bigirwa yali wa DP nze nali wa DP abandi bali be FDC butikasireti abandi ba anti mwiru yavire mu anti basada balife ba majegere balikola bulungi no ni Honorable Ntende balitera banandi kwenda okwebaza abantu baife Honorable Majegere ni Honorable Ntende babaire mwenale ayo omulimu gwe balikola mayuge gwe balikola ebujiri tosobola kukola ki kugubatolako. So ndikwenda okukobera abasoga nti ffe tuli ku mulokole alwire mu kanisa
tuli kumulokole ali kutambuza njiri ya Kristo eyokubona nti busoge kola ki omuntu asobola okuba nga abaire n'ekintu ng'akibona bundi buti ng'akikola ki ng'akibona bundi twewagire ate twewagire mu bunafu ni mu maani gaife mwino wabakoyunzeku nga munafu tomunafuya muyamba abe w'amaani mu bunafu obwo kubanga kisoboka kuba nga yozira tojja kumwegaku mwege okwega n'okwegulula oba ndyogere so learning and yeah mu busiraamu omuntu watola shahada olwaleero ifo busiramu butukoba nti omuntu oyo aba aviireko ensobi aha ndimaze dafuuka na birungi byere okitegeere so n'abalokole boona tugenda mungu gagoola omuntu yena tweyanziza nnyo Alex Kwayisa Mufumbiro webali kusomesa ggwanga webali kulambulula nsonga era webali kubuulira basajja bano bigambo tumanyi nti abamu tebaagala biwulira era tebaagajja biwulira ate tebali biwulira ddala niffe tulina okukkiriza nti gwe His Excellency Tekedi President of Uganda otukutte bulungi era abo abaagala okuwulira bajja kufunira ddala ekyo kituufu kye tulina okufuna tuli bamativu nnyo mukama waffe tusaba tutambule wano Uganda etambule era tufune eggwanga eddungi mwe tunaafunira essanyu ate era n'emirembe tweyanziza nnyo